banja lya mwenge ligwa na mwenge obwakabaka si bwampalo si bwampalo abaganda tebalwaniranga ko bwakabaka bwampalo Mutebi yalwanira bwakabaka bw'abajjajjabe nange lwanira bufuka bw'abajjajjange bwe tulwanira obwakabaka tubumanyi ekika kiterere kati kiratereze ekika si bwampalo kitange yateekamu amaanyi ne bajjajjange ne gavumenti ekimanyi tebannampisawo dawuni aha kakati ebyo ebyafaayo bikulu nnyo omuntu okusooka okubimanya n'okubitegeera nga tonna okukayanira bwalwomwa obwalwomwa omuntu ng'anaabulya tulina amasiga gali aga ag'ekika ky'endi agavaamu balwomwa obutakkaanya buli mu b'eŋŋanda buli mu bakko n'ab'emikwano buli mu bika wano buli kika kirina obutakkaanya bwakyo ate kati nakugambye nti ekisinga okuba omulabe w'abantu kati ekireese obutakkaanya obwo ye mutako w'effumbe wa Lusimbi musomesa wammwe nze sikwatagana n'abantu bawumba tuutu waffe avaayo ate n'agamba mbu kabaka yaseerera nga kabaka gyali oyo omusomesa wammwe omuferesa abafere asinziire Butuluuki nakunkunye nga zino empunyiwunyi nakyeyitize ngazimu eggumba omunkuseere kimpeneggu ekiwuŋŋenge nakifankenyerenge ekinywera amazzi emugga kino kye bagamba ekiwuŋŋenge ekiyenjeeza ekijja n'abajja atojjaako teekako njagala alekerawo okuwudiisa abantu abadde ngeyo e Butuluuki nga gyasinziira n'alimba abantu Ssaabasajja yaseerera kati owo wamuterekawa enjole wagiterekawa nze weebaze lumbuye nti yaleetera abaganda okusisimuka ne mubanja Ssaabasajja sisobola kusiruwala kutuuka ku sseeri nga mwebaza atyo oyo kikyakoze Export TV to the world. Okusinziira ku katambi Abbe kasoose okukulaga omwami alina ebigambo byayogera ng'awera ng'agamba ne buli baddi nwe banaamusiba alina okubanja ebyekika kyabwe eky'endiga. Omukulu ayitibwa Tabula yavaayo n'akwatibwa oluvannyuma lw'ensonga ezaagenda mu maaso okuttibwa kwa Ssaabataka w'ekika ekyendiga omutaka Bosa n'aziikibwa Empigi Mbale. Olunaku olwaleero ndeese omukulu ono twogeremu ku bimu ku byafaayo by'ekika ky'endiga. Omukulu ono agamba omukulu ono gwe batta eyali nannyini avunaanyizibwa ku kika ky'endiga ne batunda n'ettaka ery'Embale bwe bulumi bwalinayo ensonga lwaki yafuna abantu ne bamutta. So twagala tumanye biki ebyo ebikwatagana mu kika ky'endiga ebituuse n'okussa abantu. Nze omwana Soda ndi ne Abbe omukulu Sengule nate agobye bumale twogere musoko bambulizeko mu style yaffe eri endala ennyo enkambwe ennyo nantawoneka ng'ekkalanda ly'omuddungu ekyamazima kati ntema kikasa era ntema kangabe kale nti nkuba kirekanga namunye kubanga bwabuuka ekiwonvu olwono ng'atandika okukyakyaliza namuŋona akuba kirege sebo nsanyuse maaso ebisige bisamande g'okubanga olwaleero nsudde ku ndasanya omanye gye nali nfuuse mali butole yatugemera enkuba yaffe oba letokyankyasa akukyazaako lumu wakyazaako okuva lwenafuuka mali butole ogiyita voda so ekyo tekikyaddamu kuba newankubadde nga era nkyasomoozebwamu kubanga kintu nga kipya nnyo mu kamwa muno tekibanga ekintu ekikyo kiwatondebwa nakyo naye kati ngezaako nze Musisi Bosa Geoffrey nabusiro nkonge ya muvule nantegwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazita ya saavo omwana owabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi waalwo kaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu kasimbira kaataba n'olwaleero nzuuse bw'olengera akutte oludanga tomugamba nti owange ogenda kugoberera malombe ng'era bw'olaba akutte oluzinabbo bw'okitegeererawo nti mu butuufu yandibanga aserengeta mu mutembeezi gwate akutte embuubuuti ezannabuzaana omubuuza nti ogenda kugabula ku lutabanjaliire nedda neyasaawuliddeko embaliga awali enkuwe oba enkalazi bw'atuuka awo ng'afuna olusekwa ng'abutamira kati nno nange nteredde olukukuza mbugo muterera akasimula nsuwa oba obudeewe
obwetogero mu luya tulyoke tulubavire ku ntono ng'omuyala tuseewe bajjula tubadde tubuliridde naye era nga bwe mumanyi nti nno omutembe etadde nti owuwe taluma akazi yeerabira okubojja naye tujjukidde kubanga ekikyo kyekikyo eviviri kutika ekinywa ky'enku nga madongo gye wagenze nayo oba magujja eri wali yeetulidde etunula nzize munabusiro kaawonawo no bana onenge jewe kalakasa n'ebigambo byebyo anyway nzinamu abiri namukanga gazi na kumugga olunaku olwaleero ffe ng'abazzukulu ba Buganda njagamba tuli mu kiyongobero twali twakafiirwa jjajjaffe naddala ab'ekika ky'endiga saidi zeeyo Lungujja mu Lubaga kati ate byazze mu mawulire owaaye omukulu ono yakwatiddwa wamulabye tabula nabirabye naye sibiwa nnyo budde olw'ensonga waliwo abantu abamu nga bakazanyirizi tabula omuyise kajjazanyiriza mulimu abantu nga bakazanyirizi kyoba omanya kazanyiriza atuuka ku levetta omuntu baddiikuula anti oli wabanga yatondebwa nga mu butonde bwalimu ekiri akyoleseza wonna waaba akyagadde bigambo tabula byayogera tolaba mukyansa kiyinza okubaamu ekyensa naye amalulu ag'ekyalo tegakusuuza buziryo biseera ebisinga si byekyogera nti kyekiba ekituufu omuntu bw'ayogera ebigambo ebingi mu bigambo 10 musobola okubaamu ekituufu ne bwe kiba kimu kambuze ng'oggyeko omutaka atwala ekika ky'endiga ebaayo akakiiko akakwasaganya ekika ky'endiga butereevu mwe ng'abazzukulu b'endiga kuba tabula si gwe gusoose okwogera yavaayo gye buvuddeko n'ayogera n'agamba nti bannaaye baatunda ettaka ly'ekika ng'era ebika ebirala byonna ettaka litundiddwa mu bika ebyenjawulo si ndiga yokka ate nga bw'omanyi nti n'omuntu eyakuzaala asobola okukutta ebintu kati byafuuka ebyenfuna bikanula ettulu abantu bayitiriza okwagala ebintu ebyamangu kati omuntu tekikyakwasa nsonyi nti mutaka w'ekika atunda ettaka kibaawo nnyo naye tekitegeeza nti nno oli waaba atunze ettaka nti ate si yabeera oba nnyini kintu nnyini kuba nkugambye nti n'omuzadde akuzaala nnyini asobola okutunda asobola okukola ekikyamu bintu kati ebyenfuna byafuuka ensi efuukuuse lutuviire ku ntono twagala kumanya kuba alina ebigambo byayogedde nze nno nabiwuliriza nnyo era kyo kiva nakubidde akasimu ne nga jangu ottaanye ebyafaayo by'endiga bino ekika ky'endiga entandikwa yaakyo obuvo n'obudde tandikirawo kuba n'ebibuuzo byenjagala okubuuza kakati ekika ky'endiga okusookera ddala kimu ku bika bya Buganda ekyatandika kyokka tulina ebika tubyawulamu emitendera waliwo ebika binnansangwa biri 6 ebyasookerawo ddala mwe muli enjaza ennyange mamba kakoboza olugave effumbe n'ekika ekirala awo kye neerabidde engeye ebika binnansangwa biri 6 obiwulidde kakati newabaawo ate ebika ebyajja mu Buganda nga byajja ne Kabaka Kintu bwe yali ajja mu Buganda ebyo nabyo ne bibeerawo kati wabaawo ebika ebyajja ne Ssekabaka Kimera ebyo nabyo ne bibeerawo kati wabaawo ate ebika 20 ebyajja byokka bino ebika byajja byokka mu Buganda era n'ekyendiga iwe bale nnyo nga kyava mu jjajja waakyo ng'alina oba gye yava kati n'ekika ky'endiga kino kyava mu jjajja waakyo eyava gy'ava nga bamuyita Ssekkoba avaawa mbuuza nti avaawa Ssekkoba yava Bumogera era kyova olaba olw'okuba ab'emmamba bano ya mamba Namakaka oba bamu gye bayita Gabunga naye nga bakola nsobi emmamba eyitibwa Namakaka bagamba nti ba Luganda n'endiga era abamu balowooleza ddala nti endiga yeeyawula kuva ku mmamba kakati ebyafaayo by'endiga byetengeredde leka abamanyi bakugambe buuza ataakukiina omuwabutwa abuuza musumba wa ndiga endiga yajja yokka era nga jjajjaffe eyatandika ekika kino bamuyita Ssekkoba bwe yava Bumogera yasenga Wannema eyo mu bizinga by'Essese Bumogera kyo kiri mu bitundu kiri eri mu Eastern oba Eastern buvanjuba bw'ensi ggwanga lino kati yagenda ku bizinga Essese
bwe yatuuka eyo n'asenga Wannema alinga nga ye kabaka weeyo Esese edda kuba Wannema yali wa kitiibwa nnyo n'amuwa ekyalo Busanga kisangibwa ku kizinga Koome n'abeera okwo era Ssekkuba ku Koome Busanga kwe yazaalira omwana we n'amutuma erinnya Bosa Buvi n'akula n'aba muganzi nnyo ewa Wannema era n'amutuuma Ssaabaddu oba n'amuwa obwami obwa Ssaabaddu bw'atyo n'amusindika ku lukalu ajje aweerezenga kabaka ebigambo aweerezenga ebigambo bive wa kabaka okudde ewa Wannema n'okuva ewa Wannema okudde ewa kabaka muddu wa muweereza kwe kumuyita Ssaabaddu Messenja weebale nnyo era mwana mulenzi Bosa Buvi bw'atuuka ku ttaka oba ku lukalu lw'e Buganda wano kabaka n'amuwa ekyalo Mutungo kiri awo Bbiina ng'agenda eri Luzira abeerera eddala okwo ne bubeera butaka bwe era okwo ku Mutungo Bbiina oyo omwana Bosa Buvi kwe yazaalira omwana we n'amutuuma Sserunkuuma ye yavaamu jjajja w'ekika kino olwaleero kubanga Sserunkuuma oyo alina emisango gye yakola baagirabanga misango kubanga yeekobaana yeegatta ne kabaka Nakibinge ne bagenda ewa Wannema okugoberera omwana Kyobe ky'omubazzi Ssekakozi oyo nno gwe muyita Kibuuka Omumbaale erya Kibuuka lyamuggyako luvannyuma yagenda okuva Esese nga bamuyita Kyobe ky'omubazzi Ssekakozi. Kati obedde oyogera ku Kyobe nga simutegeera Kibuuka Omumbaale yali omulwanyalwanira mu bbanga oyo bamugye yagenda e Bunyoro n'akuba Abanyoro ate Abanyoro ne bamwefuulira jjukira mu kumugya Esese wa Wannema yakola akakalu ne kabaka Nakibinge kati yamugamba nti asale mu mulongo omumanyi ke kalira ka kabaka akalira bakakwatanga gakyabugagga nga kalina n'omuntu mulamba akavunaanyizibwako okukakuuma ng'oyo Kimbugwe afuga essaza lyawa Buluuli era Nakasongola akalira ako kuba wano mu Buganda buli kabaka yabanga n'akalira akake akalira kano bakakuumanga bulungi era bakateekanga mu bbanda oli n'akasitula kyova Kimbugwe oyo ow'essaza Buluuli tumuyita omusituzi w'omulongo wa kabaka naye akanakibinge bakasalamu era ekitundu n'akiwa Wannema nga akalagana akakakasa nti olaba nzikiriza okusala mu mulongo wange nkuweka ekitundu nange nsigazeeko ekitundu kuba omulongo wa Nakinge bali bamuyita Lukubeggu kyamuyinga nnyo era ekitundu kyewa Wannema bakituuma erinnya Kittengo ekittengo kijinga buzito ge makulu g'olugero olwo yazitoowererwa kale kyakirizibwa naye Sserunkuuma jjajjaffe oyo mutabani wa Bosa Buvi y'omu ku baagenda okugobererani Kibuuka Kyobe ky'omubazzaani Ssekakozi kati Kibuuka ekiseera kyatuuka Abanyoro ne bamutta nga bw'oyogedde awo bwe baamutta Wannema yalagira kabaka nti Kibuuka manya Sserunkuuma bamusibe bagiyitanga nvuba mumuteeke mu nvuba bamuteeka mu nvuba mu butuufu yali alagidde bamutte na bussi naye kabaka n'agamba umusajja wange ono yanyambe nnyo mulimu guno ate kirabika kiryanga bamusibe bamuteeke buteesi mu nvuba asanyusaani Wannema Esese munnange nga bamuteeka mu nvuba bwe bamuteeka mu nvuba n'asakaatira nnyo omulevu naye abantu bagendanga nnyo okumulaba mu nvuba gye baamuteeka nga buli kaseera abeera musanyufu era envuba eyo baagituuma erinnya Mwendanseko kubanga yasekanga obuseko olwabo abajjanga okumulaba nga bw'onoolambula omusibe mu kkomera n'akusanyukira nnyo Mwendanseko naye ekiseera kyatuuka ne bamuta baamuyimbula n'amwaka enviiri abantu abamulaba nga bamukyalidde mu kkomera bwe baddamu okumulaba nga ate ali bweru alya butaala baamugamba owange twakulaba osakaatidde omulevu wano wonna kiki nga ate oli bwoti omanyi kyeyabaddamu ndi lwowona obusibe lw'omwaka enviiri n'ebirevu bagenda okulaba ekirevu ng'ekya soda kino tekikyaliko totandika bintu alika nkukwateko mu kirevu olabika olina sunna lwowona obusibe lw'omwaka enviiri erinnya lwomwa lijja era litandikira ku oyo ye yasooka okuyitibwa ani lwomwa Kalyesubula naye nga n'erinnya Kalyesubula litegeeza ki lyali ddagala lye baasuubula obusuubuzi okuzaala omwana oyo kubanga kigambibwa nti oyo Bosa yali tazaala naye yagenda era Esese walingayo abalina emiti
ejigaba oluzaalo ne bamuwa omuti n'akomawo n'azaala era azaala abaana omwana n'amutuma Bosa Buvi mulala n'amutuma Sekkoba nga bajjukira omugga Kkoba Mwalo oyo nno ejjajjaffe Mbaale kati yazaala n'abaana abalala nga Nambi n'abalala naye erinnya Lwomwa otegedde ennono yaayo n'ensibuko yaayo weruya ani gwe lyasooka okuyitibwa kali Yesuubulo n'asiba n'avaayo n'amwa balo ono obusibe Lwomwa kakati ebyo ebyafaayo bikulu nnyo omuntu okusooka okubimanya n'okubitegeera nga tonna okukayanira bwa Lwomwa obwa Lwomwa omuntu nga anaabulya tulina amasiga gali aga ag'ekika ky'Endiga agavaamu balwomwa waliwo eya Semiti ebuyanga liri Mawokota waliwo erya Namusota emaziba era nalyo liri Mawokota waliwo erya Luwanga empami nalyo liri Mawokota ne wabaawo n'essiga eddala erya Semiti ndikugambye n'erya Serunkuuma empami era nalyo liri Mawokota musaza ya Kabaka eri Mawokota aga amasiga ago ge gavaamu abali obwa Lwomwa tulina amasiga nno mangi mu kika kya egasoba ne mu 17 kika kimu kirimu amasiga 17 mperezako ku lukomo lwange awo bolulina olukunyo yesimu nkusaba simu nokere ebintu byentegeera nno kati njagala okutegeeza nti kino ekika eky'Endiga kirina amasiga mangi naye mu masiga ago genkunyonyodde mwe muva abalya obwa Lwomwa obwami kuba tumaze okulaga abantu nti erinnya lino lirina gye lisibuka oba gye liva njagadde kuyitiramuko ku masiga ag'enjawulo abantu bayinza okulowooza nti nnoba byenjogera nti si bituufu bino byenjogera bye bituufu kubanga biriko n'ebibikakasa tulina essiga lya Ndalu Empanga tulina essiga lya Buvi Bunnamweri tulina essiga lya Nakabaale Emmembe tulina essiga erya Luwanga nali kugambye n'erya Serunkuuma ago sijja kugaddamu erya Sekkoba eryo nalyo weeriri liri Busanga Koome kuba nakulaze ebyafaayo bya Sekkoba wabiwulidde tulina erya Wakikunga Mutungo tulina erya Namusota emaziba nali kugambye erya Mpungu Ebweya erya Nakiyenje Ebugiri tulina erya Kibeevu Ebukunja si tulina erya Semiti Ebuyanga tulina erya Kiguli Essenene tulina erya Lutalo Ebuyija era lye siga mwenvaamu erya Lutalo tulina erya Sekakoni Ebusi tulina erya Kaggwe Ebukagwe n'erya Sentumbwe Ennakabiso waliwo n'erya Kasamba Ebusamba ago gonna masiga gali mu kika kya Ndiga naye agali obwa Lwomwa gonna gakugambiddewo ate kati ne Wandiga wuuyaze kinkoze bulungi Wandiga jangu wano muganda wange nabera muganda wange manyi kati fabedire Ndiga mumuyita Sire Queen anyway lwaki basalawo aga amasiga anage gabagali obwami tibasalawo busazi malangira buli kika kirimu amasiga amalangira Katonda goli wa mpologoma ne mu mpologoma mulimu agamanyiddwa nga gega kyayambanga nnyo omuntu obutafuuka nakyeyitize eng'ezimu eggumba ave gy'avudde oli anaawuke bunaawuusa eri agaye mbunze Lwomwa kale kati waliwo abantu abeenoonyeza ebyabwe njagala kumanya wenteka mwami ono gwe baakutte ono eyasooka ono otunyonyodde kali Yesuubulo yali agwa mu ssiga ki essiga lye yali asibukamu ddyo nyinza okuba ndyerabidde naye noono yennyini simanyi siga mwava onaavaayo kayanirwa Lwomwa mwabagamba mwava mu ssiga ki kale nze awo situuka nawo kyemmanyi agamba bo oba essiga obuzira obwogere tebukuweesa bugabe gwe tovaayo buvi n'ogamba bannange nze nalwana nnyo era ndi muzira nnyo mundabe ndi bwe nti obuzira tubulabira ku nkovu waliwo obubonero bwekunala omuntu kwe tumutegeera nti muzira omuntu ng'akola ekintu ekirungi katugeze mpa kyakulabirako teyeetaaga kumala kweyogera nakweyimbirira ng'aleeta erimba ejjebbi nti muveeyo ndeeta omwana wa Kabaka Beene ekibuuzo mwakaba ne balwomwa bameka mu kika kyammwe eky'Endiga balwomwa bangi okuviira ddala ku jjajjaffe Mbaale kubanga Mbaale ng'ovudde kuba Mbaale ye yatandikira ddala ekika kino naye balwomwa siyinza kubabala nemabalayo kuba bangi mulimuko Lwomwa eyali attiddwa obuttibwa tekibangawo nga bwe kyali ku ono tekibangawo kuba omwana agamba batta bajjajjaabe ani kye nakugambye
nti si buli ekiwulirwa nga kyogerwa nti kyekiba ekituufu. Abantu abamu baba beenoonyeza byabwe. Waliwo n'abateekebwa obuteekebwa bawudiise ensi balowoozese nti nno bo be batuufu. Omwana ono yagendako ne mu kkooti ya Kisekwa. Kkooti ya Kisekwa neegamba etya? Neegamba muno yalina okubeera Lwomwa. Kkooti ya Kisekwa yo yavaayo ne rulinga out neesala neegamba nti si ye Lwomwa omutuufu. Ate kkooti ya Kisekwa era gye tugoberera kuba yeesala emisango gy'ebika. Kkooti ya Buganda esala emisango gy'ebika oba mulina nkaayana mu masiga oba waliwo abakaanira obutaka obwami obutaka obwa kasolya era yeetula neegoberera. Omwana wani yensonga lwaki tulina kye tuyita okulanya n'okulamya. Omuntu alambula bulungi ebikwata ku kika kye ng'amanyi bulungi enju mwava, ng'amanyi bulungi olujja mwava, amanyi olunyiriri mwava, omutula mwava, essiga mwava, n'akasolya kennyini mwava. Kubanga ebya Buganda si byakyeyogereri kwogera bwogezi. Kino ekintu baakisiba era ne bakisiiringa. Tekiringa bufuzi buno kulwana bino ebyobufuzi ebyensi tebikubwako kalulu. Kiba kya buzaale. Era omwana owenda yennyini entuufu eya ng'asibukira ddala mu mbaale oba mu sekkoba gwe nakugambyeko yennyini yaba alina okubeera Lwomwa. Omukulu ono tabula ali omubyeko eky'omulubaale. Nze mulaba bulabi ku mawulire era nga banaabangako maaso ku maaso. Simusinkanangako maaso ku maaso era sirina kye mumanyiiko. Sina kye mumanyiiko naye tulabe bangi abavaayo mu ngeri eyo eyabwewusa nge obusemmandwa ne beeteeka mu bifo oba ne beerimbika. Ogyeko ye teri balaba ali bavuddeyo kaayanira bukulembeze obwo bwa Lwomwa. Tubale tekinnabaawo kubanga obwa Lwomwa tebukaayanirwa. Engeri gye tukimanyi ti nno ku mbaga ya Waddiga tuba twalonda dda Lwomwa era abalondeddwa mu masiga amalangira. Embaga ya Waddiga oba otegeeza biki? Embaga ya Waddiga guba mukolo ogukolebwa okutongoza Lwomwa mutuufu nga yo yennyini ava mu nda y'Abalwomwa abatuufu abateekeddwa. Ogabe bava mu masiga ana. Bo babalonda basinzira ku kyolonda kwaga amasiga ana basinzira ku kyogamba nti ono mubonna kabeere Lwomwa. Nandi kakati gwe omwana soda bw'ozaala abaana bo bana. Ozaala abaana bo ngeza bugeza n'obeera ng'olinawo Kisekka, n'obeera nga olinawo Kasumba, olinawo Mululu, olinawo ne Kayondo, bonna baana bampologoma baana bo. Tulondola akakalanira kati gweze gwe jjajja w'ekika. Abo beba nga bebo watongozanga n'okubasimbira obasimbira oba emituba n'obakakasa. Betulondola nti omwana ono ayazaalibwa mwana wa gundi wa mwana soda. Betulondola. So si buli omu. Kuba kati ife abeddira ndiga tuli bangi naye kati nze sobola kuvaayo n'enkayanira bwa Lwomwa. Kiringanga omanye ebintu bya Buganda byasonebwa kuviira ddala kubika kutuuka waggulu. Kiringanga boolaba Obwakabaka ti abalangira bangi naye si buli mulangira nti asobola okwesobolayo n'alwanirira Obwakabaka. Kubanga tumanyi abaviira ddala mu lulyo tumanyidde ddala abali Obwakabaka bava mu Ssekabaka ki. Kati ne wano bwe kityo bwe kiri. Enendiga gy'olaba erina ebyafaayo bingi nnyo. Wali biri ebyafaayo mbadde njabulako obujabuzi. Kuba yava wala. Ekitegeeza kika kye kironda si ono abadde Lwomwa. Ate weeronda bweronzi. Ate si abadde Lwomwa. Abadde Lwomwa okujjako nga yazaalayo omwana n'amulaga kisoboka. Naye olw'okuba nti bayagalanga nnyo bajjajjaffe okukuuma obumu mu bika. Yensonga lwaki weesanganga mu bika ebimu mulimu amasiga amalangira agasobola okuvaamu abali obwami obutaka ng'ana. Leero tulonze munnamusota emaziba. Ku mulundi guno oguddako tugenda Lwomwa kumulonda mu siga lya Luwanga. Ewavuddeyo nnyo abali obwa Lwomwa. Kisobokera ddala okubanga mufuna omutaka nga aviira ddala mu siga limu. Kisobokera ddala ne mufuna nga ava mu siga eryo limu katugeze gw'obadde omukulu w'ekika ky'empologoma. Naye ate n'ovaawo omwana we asobola okufuuka. Ekyo kikkirizibwa. Naye ate olw'okwagala okukuuma obumu mu bika baakyusanga ne bagamba tugendeko mu siga lino
tugendeko ne musiga lino okujjako ng'ekika kirina essiga limu eddangira naye ate ne musiga mwayinza okubaamu ate era emituba emirangira kwe kukyusakyusaamu okwo naye si kugamba nti nno buli muntu mu kika yajjanga n'ali obutaka oba obwakasolya n'abeera nga ye mwami owakasolya tekyasooka mpozi ani lwomwa gwe mulina aliko jjajjaffe omutaka lwomwa bamuyita Eriya Lwasi Buzaabu kyoba omanyi omukulu yaweze n'agamba nebali andi kakati yagambe nebali mutadde alina okudda alwani nandi kakati waliwo olugero lugamba nti bweyinda si bwetonya ate amavumirizi gatta gwe beeya nenyo naye bweyinda si bwetonya nembulirire tefa yonna ate n'amaluulu ga kyalo tegakusuuza buziryo Nero lira maaso bane mugayita amalulu agenda owunzika nga lwomwa agudde wansi kuba yakakasiza nagamba namutta kati yetesete nono kumuta nji yagambi tagenda kupowa paka nga bafunye oye nga doze ziwunya musaayi ndowoozo kiraba paka nga bazizza ebyekika kyabwe kika kizze ku nnono mulino seseme ettaka limwatunda embaale mugwe kugamba n'olaba akakolwa ng'akazannyira musiri ogwateganya bannyinigo nnyini kajagala z'obugulu byonna omanya n'obireka gwate bw'oba olezeka bebiko oyimba kati oyogera bw'oba olezeka bebiko bekakwononero tugakatuge aluyimba amaliriza alwogera mbadde oyonja nozza n'okalira anyway mwongamwe mu kika temulimu butakanya temulimu biwayo byonna butakanya bubaawo obutakanya wayo butali olaba ne mu famirizi z'abantu mulimu obutakanya olowooza bwolaba amaka agaladde ne biba bikomere biri abagagga baba baladde mirembe obutakanya buli mu b'eŋŋanda buli mu bakona b'emikwano buli mu bika wano buli kika kirina obutakanya bwakyo ate kati nakugambye nti ekisinga okuba omulabe w'abantu kati ekireese obutakanya obwo ye mutako w'effumbe wa Lusimbi obutakanya buli wamu kabeere President Museveni oyo gwolaba balina obutakanya n'abantu bagambe Walusimbi otegezeza ssente bajja genda ku mutaka ate bamukalakati Walusimbi ntegeeza ssente ssente ye kazaala bulwa obutafumintiriza abantu bangi balemereddwa okukkaanya lwa mutaka ono bannaddiini bannabyabufuzi bannabyabuwangwa bannabyamizannyo obutakanya nsimbi anyway nga tumalize ne kino yavuddeyo n'agamba nti Ssaabasajja kuba amaze n'afunzika naga Ssaabasajja abataka baakufera abataka baatunda Namulondo bagitunda batya simanyi kane sekede mu mama senkerekejje abataka ate gwe ku byakabaka twagamba ebintu nti kabaka yaddugala kati ate ebyo bw'obizza ebyo bw'oba obizza kati mwatugamba mbu yaseerera twali twagala jje nembagamba gyali mwatekawo embeera ne mutugamba yaseerera kati yaseerera twanyenya abe nabagamba nga ndya bano abe bakakase bano naye bagamba gyali gwe n'omusomesa w'olumbu yesimanya lumbuyege mwankakasanga yaseerera ye lumbuyege tolina nakyo ngamba nyiza n'okusituka nenkuleka ku seeti wano neŋŋenda ye lumbuyege gabonyiga tofuga oyo asomesa ani oyo omanyi batuva ne twogera ebintu nga bajja nga batugamba simanyi walidde oba kyetagisa kulya nga ndya kuba kakati byemutugamba bituwuddiisa kati kankubulire ticha lumbuye musomesa wammwe nze sikwatagana na bantu bawumba tuutu waffe avaayo ate n'agamba mbu kabaka yaseerera nga kabaka gyali tetwajjanga ne tubagamba mbu oyo munveeko yenoonyesa bibi yali anoonya bagoberezi mwawule omuntu eyakola ekikutukutu kyawo ng'ayagala kufuna bagoberezi nakukola ssente mutegeere tokatemamu kano abi kateekeyo mbadde njagala kano koosuka kano akazannya Expo TV okasooseewo bakalabe ng'otunga ne lumbuye oyo omusomesa wammwe omuferesa abafere asinziire Butuluuki nakunkunye nga zino empunyiwunyi nakyeyitize nga ezimu eggumba omunkuseere ekimpeneggu ekiwuŋŋenge nakifankanyerenge ekinywera amazzi emugga kino kye bagamba ekiwuŋŋenge ekiyenjeeza ekijja n'abajja atojjaako teekako njagala alekerawo okuwudiisa abantu abadde ngeyo e Butuluuki nga gyasinziira n'alimba abantu Ssaabasajja yaseerera
kati owo amutereka wa enjole wagitereka wa batenga webaze Lumbuye nti yaletera abaganda okusisimuka ne mubanja Ssaabasajja sisobola kusiru wala kutuuka ku seeri nga mwebaza atyo kijakoze yenoonyeza bibye ekiwungenge ekimpemempe mekizime buga ku malaalo fe wano mu buwangwa bwa Buganda mulimu ensonga ezatwekisize nga tuzikwata ngeri ya kimpowooze kimomozo mu ngeri ya kimpukumpuku mulimu ne bye tutayatuukiriza wano mu Buganda mujja sirikirira muwunzike nga Ssaabasajja aseeredde ebyo biddiikula ebyenoonyeza ebyabwe mubiveeku enewe tukole bwetu mubireke bitambuze ebintu byabyo bintu balayikinge bakomentinga ate abagoberera ebintu ng'ebyo nze newunya mitwe wanoyogera naye wali kukolako security alert ojja kuta security alert kijayinza okunkolako omanyi akola security nagamba abantu bano mwegendereze bagenda batta kale nkolako ajinkoleka agamu bagenda kunzita yakola yagamba abantu bano bagenda kukuba ennyundo nange nga ntaddemu bagenda kukuba nange nga ntaddemu bakuyiwa amanyi nange nga ntaddemu ate ali gwe bakuba ajagala oleta akatami nga yanteekamu andi gwe tobulaba tomwabudde tamanyi nandi kakati bwalaba yejjakola bwalaba omuntu walabayo omuntu abuusa abantu ku nkola ze ng'olwo ate atandika yakola security alert n'agamba Sengule Bosa wegendereza ababbi bagenda kuba ennyundo bakuyiwa amannyo tebakuyiwa nze nina ejjembe erinkuuma tebakuyiwa ejjembe lyali nina ejjembe erinkuuma baliyita Simuwuune Sengule otandise okukangakanga Simuwuune yaliwanga bakuyiwa nina ejjembe erinkuuma Simuwuune abatemu b'Ennagwamu baali abasajja 8 Simuwuune n'alwana nabo abasajja 8 bo baalemererwa okunzita lwa Simuwuune kati Lumbuye kikyasobola okunkola oyo Lumbuye oli Butuluki ndi Uganda olina Simuwuune oli ku bikyere oli ku biwungawunga zindya ttuukirya wano Buganda kati ng'ojjango oweepankira ku mwana w'omumbejja abasajja 8 bannumba baalimu okunzita kale kanjogereko ne Simuwuune lino ejjembe Simuwuune teriyo asobola kulisinziggula ne bw'oba weeyita ki ne bw'oba olina zimmiigi ne bw'oba olina ezitanka ne bw'oba olina emmundu zitosobola kunzikiriza njogereko ne Simuwuune bannemererwa Sabo Simuwuune toddamu kukkiriza musajja lino ejjembe lyennina balita Simuwuune anti nzikiriza njogeko ne Simuwuune lino ejjembe lyennina balita Simuwuune teriyo asobola kunzita etajjako kateekemu tokasalamu kateekakasala anti indako leka naffe ng'abakwagala abanyumirwa by'osomesa osomeseza Obuganda owandiisa ebitabo ebituyigiriza tusaba Simuwuune tusaba omusajja w'Olumbuye kikyakoledde leka mpisewo bubaka bwange basaba ne banyabo tusaba Simuwuune kiki byakoledde eggwanga tuwandiise ebitabo bibi bino tubiragako eri ensi so ab'enjagala ekirawo kino ekirungi tebakuwulira abe mukwate nga nze ayogera nze tonkwata ayogera tusaba ejjembe Simuwuune tula wali abalabi ba Expo tusaba ejjembe Simuwuune toddamu kukkiriza Sengule muyiwa mannyo tuddeyo kasama zo saba nze nagaana okutuula mu kyombo kya Lumbuyege nagaana era abatambulira ku Lumbuyege ne byasomesa mwenna muli bafubefu siriddamu kwogera ku Lumbuye gunsinze empanise onsonye taata Lumbuye yaani sidda mu Lumbuyege yaani mwogereko oba walya ali mwe mwaleeta enjogera walya ayogera walya siibule n'okusiibula bazebo ne banyabo nze omansabe ejjembe Simuwuune tuyambe taata toddamu omukulu ekitabo bakitutte ne bamuyiwa amannya 2 twakazaamu twaka gonna bagayibwe Simuwuune kuuma omukulu toddamu mulekera ba mafia naye nga on a serious note ngenda kusaba gwalabe story yaffe okuva gye twatandikidde gisharing gwe bayita Sengule Bosa mu Nabusiro yawangula engulu ya Radio Simba omwaka 2022 awandiise ebitabo by'olulimi Oluganda kuba Oluganda alumanyi alina ne dictionary y'olulimi Oluganda mwabagala oluyiga munoonyeko mu mikutu kye bagiyita olulasange mubeere bulungi tubadde ne Abe Mukama abatukuumire Export TV to the world.